Zino ze zimu enwana ezisinze okukubya abalabye enduulu ey'oluleekereke n'abamu okutandika okuyimbira abalwanyi baabwe ennyimba ezibawaana. Mu zo mwe mubadde olulwana olubadde wakati wa Sharif Bukenya Byantalo ne Twaha Kiza amanyiddwa nga Black Lee n'olwa Richard Damulira mwabadde asinkanidde Omuzanzibar Kasimu Beka. Abalwanyi bombi owa Bukenya ne Damulira bawanise ekiviiriddeko diifiri w'omuzannyo okuyimiriza ennwana zaabwe era Damulira ne Bukenya ne balangirira nga abawanguzi. Bwe gutuuse ku lulwana olukulu olubadde wakati wa Titus Tugume ne Ali Muhammad. Tugume atandise na bbugumu wabula akakanyizibwa mu lawundi ey'okusatu n'ey'okuna. Bambe ngamba abawagizi bange tumwe bale kujja kumpagira abataasobodde kutuuka wano manye esaala zammwe zaakoze nga bwe mwayongedde okunsabira nga musabire eggwanga lya mu Uganda. Ebadde Uganda ng'eva asinga Zanzibar, in fact twasobodde okukikola. Ye Tugume olubadde okulangirwa ku buwanguzi n'ategeerezaawo nga kati bw'ayagala ggolola naye abaddewo ku lulwana luno. Ggolola yakuba Tugume emyaka ebiri egiyise n'amusuuza engule y'eggwanga mu lulwana olwaliwo ku Freedom City mu Desemba wa 2012. Olulwana olulala olwewanyisizza abawagizi emitima lwe lwa Painanto Mwesigwa ne Doyongera Latifu. Diyongera bw'alalambalidde emiguwa oluvannyuma lw'okukubwa eŋŋoomi ya ttonziriranga mu lawundi ey'okusatu. Frank Serugo, WSTV, Kampala.